Olunaku olwaleero era lwongera okutuyita okukula mu kukkiriza. Tukule mu kukkiriza, tukule mu kusuubira, tukule ne mu kwagala. Amasomo g'olunaku olwaleero gatutunuliza embeera yaffe eya bulijjo ng'abantu, ate era ne gatutunuliza engeri y'Omukama gy'atwagalamu n'ayingira mu mbeera yaffe n'atununula, ate bw'atyo n'atusindikira n'ababaka okutusindikira okwongera okutumanyisa amawulire agasanyusa. Essomo erisoose lye tuwulidde olunaku olwaleero, Yobu ng'ayogera ku bulamu bwaffe ng'abantu era ffenna bye tuyitamu. Ti omuntu tubeera kuno ku nsi, omuntu okola n'okoowa n'owummulamu, naye byonna byonna bw'obigeraageranya tuyinza okugamba kuteganira bwereere. Okola n'okola n'ogamba bwe naafuna kino nga nzirako kiri, naye ogenda okumaliriza nga by'oyagala tebiggwaayo. Yobu wagambidde olunaku ne lutuuka okukya n'ogamba ye lunaaziba ddi, ate ne luziba n'ogamba ye lunaakeera ddi, ng'oli omulimu ate kukutuma oyongere okukola. Tekitegeeza nno nti okukola kibi oba kyakwevumwa, naye mu bw'omuntu bwaffe tutuuka ne tutuuka ekiseera ne twebuuza, naye bye tukola tubikola bukozi kutuukiriza mukolo, birina kye bitwongerako? Omubiri gwaffe nga guggwaawo, omuntu n'okola okuva January n'okola okutuuka February ng'olinga omuddu, nti ne mu kwebaka era weeraliikirira kukola. Okweraliikirira kuno tekuggwaawo, okweraliikirira kuno akaseera konna kubeerawo, kyokka nga mu byonna tusigala tunoonya ekyokulya. Mu ssomo erisoose era Yobu ageraageranya nti omuntu okola n'otuuka kussa ng'oweddewo, n'osanga omuntu eyali ow'amaanyi. Omuntu yali w'amaanyi nga buli omu agamba gundi oyo ye kanyama waffe, gundi oyo ye mulwanyi waffe, naye akalidde katuuka nga ne bye wali okola eby'amaanyi tokyabikola. Omuntu eyali avuga akagaali mayiro 2 nga ne bakakuwa ebigere 3 tokyasobola. Abaali basindika ebigaali nga mukozesa amaanyi mangi, olina ebbanga w'otuuka nga tokyasobola na kukisitula nga tekuli kantu. Ababadde mu malwaliro ng'oli dokita w'amaanyi bakuyita wano genda eri ng'ogenda n'amaanyi, akadde katuuka n'omaliriza nga ne bakuyita tosobola kuva nawooli. Ne twebuuza naye mazima ddala bino byonna kiki? Essanyu ly'omuntu liri ludda wa? Ekigendererwa kya bino byonna kiri ludda wa? Abasinga tuyinza okugamba kiri mu kubeera bulungi, naye n'abali obulungi oli omusanga alina buli kimu, naye ng'era mu mutima akyagamba kaŋŋende nkole, kannyongereko kino, nga katugwe ku by'olina okyayongerako. Mu bw'omuntu bwaffe obulamu bwe buti we butambula. Omuntu omu yagereesa nti omuntu n'obeera ku neno ng'okola naye ng'olinga akolerera okubeerawo, nti oba ng'olinga omulamu okukola buli kiseera. Gamba kituufu bino nno biseera bingi bitunakuwaza, oluusi bituleetera n'okugonda ne tulwala, n'ojjamu obulwadde. Abamu babadde ku mirimu nga ku mulimu gwe wajja obulwadde, nti wakola ebbanga lyo lyonna wagenda okumaliriza ng'ofunye kansa ku mulimu, wagenda okumaliriza nga bagambye ekibumba kyo kyalwala dda, wagenda okumaliriza ne bagamba okusinziira ku mulimu gw'obadde okola abasambi bakapiira okugulu kwagenda, olina okutambula ng'omulema akadde konna, kubanga omulimu gwalimu gwakuviirako ate obukosefu oba obuvune. N'abantu abalala bangi abamu babadde ku mirimu abokya welding ne bagamba munnange omulimu gwe wakola ebbanga lyonna ate wavaamu nga amaaso galwadde, tokyasobola bbeera wali kitangaala kubanga wali okola. Ekyokukola tekyali kibi,
kyali kirungi naye mu mirimu gyaffe tumaliriza tulwaliddemu oluusi ne twebuuza kati emirimu gwakuyambirawa. Bantu bangi betumanyi nga yali akola oluusi yalinga asoma nnyo oluusi nga yeebaka kitini naga nti yalwala obulwadde bw'okwerabira bwava ku ki anti ku mulimu yalinga teyeebaka kimala. Sande ya leero mu vanjiri Omukama atuweeramu ekikubagizo nti mu ebyo byennyini bye tubadde tuyitamu nga tukola ebyo byennyini bye tuzze ne tulwala n'okulwala nga bwe yagenda ewa nnyazaala wa Peetero naffe wajja bulijjo mu maka gaffe nti omubiri gyaffe ginafuwa ne girwala ne giggwamu amaanyi naye Kristo mwetegefu akadde konna okudda mu bulamu bwaffe atuzza engulu. Ku Sande nneeno we tulina okuddamu okwekwata ku Kristo tumugabe nti ayi Kristo bino mu bulamu bwaffe bye tufuniddemu tulwalidde ku mirimu tufunye obuvune abamu obuvune bwe bafunye bwa ku mitima ab'oku mulimu bakumalamu omutima n'owulira ennaku nnyingi nti toddanga ngulu. Omukama olwali waga tuddemu tumwesige nga bwe yawenya nnyazaala wa Peetero naffe ajje mu bulamu bwaffe atuddiza obulamu. Evanjiri neera eya leero Omukama ng'amaze tulaga nti mu bulamu bwaffe ye mwetegefu okutuwonya mu bulamu bwaffe mwetegefu okutuzza engulu era mwetegefu okutuyamba nti ne bye tubadde tulabanga ebivudde mu kukola ennyo ebibadde biva mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'okulwala nti asobola obituggyako ate obubaka bwawa abayigirizwa bwe butuddamu naffe okutujjukiza nti ffe Omukama we tuba tusobodde okuba naye tuleme kumukuumiraawo wokka. Abantu abamu Omukama bwe bafuna ebirungi bagezaako okwesigaliza ebyama. Olina essaala gye wasoma essaala eyo nga nnungi Omukama n'akuddamu leka kugyesigaliza wekka. Omukama atugamba alina okugenda ne mu byalo ebirala alina oyingira mu maka amalala alina oyingira mu bulamu bw'abantu abalala. Omukama oyo tumutwale eri baganda baffe tumutwale eri mikwano gyaffe kubanga ye mwetegefu ffe nga bw'atuyambye n'okugenda mu bannaffe abalala. Twagalize bannaffe twagalize ebitundu byaffe nti gwe Omukama akuyambye n'akugjayo Omukama akuyambye n'akusitula ye mwennyini akusaba n'abalala obatwalire Omukama oyo mu bigambo byo ne mu bikolwa byo mwe bagenda osobola okuddamu okulabira ku Kristo oyo atuleetera obulamu n'amawulire agasanyusa. Bintu bingi ebibeera mu bulamu bwaffe ng'abantu ebinakuwaza. Bantu bangi bye bawulira bye balaba bibanakuwaza ne bibamalamu n'omutima naye amawulire agasanyusa Kristo gatuleetera gatuzza engulu nti mazima ddala newankubadde obulamu bwaffe butambula ng'obugamba kino kibaddewo leero n'enkya kijja kuddamu n'enkya olw'amawulire gano agasanyusa ag'Evanjiri tuddamu okutuna ne tukakasa mazima ddala nti Omukama Katonda waffe atwagala ate mu byonna ayina ekyomuwendo kyatuleetera nga kwe kununulwa kwaffe kwe kufuna mu bujjuvu obulamu. Bino eby'omu nsi weebiri naye ekitabo ky'omukowereeti omukowereeti atugamba bulungi ebyo bintu katoole naye bino ebintu katoole okubikozesa mu bujjuvu tulina okwekwata ku Vanjiri ya Kristo. Bw'atyo nno mu ssomo eryokubiri Pawulo waddiramu okujjukiza gwe nange abayigiriza b'ekigambo kya Katonda bannange tuyigirize Evanjiri in season and out of season. Akadde konna tuyigirize Evanjiri. Pawulo omutume agambye guno mulimu gwaffe ffe okulangirira ekigambo kya Katonda nga tetulindirirwa kusasula nga tetulindirira musaala naye tukola mulimu gwaffe kubanga tuli balangirizi ba Vanjiri. Bwe tutyo nno tuleme kuzimba tuleme kweyita ba kitalo tuleme kulowooza nti ffe tuli banjawulo olw'okubanga tuba tulangirira ekigambo kya Katonda. Tuleme kulinnya ku balala wabula tukitwale nti buli lwe tuyigiriza ekigambo kya Katonda tuba tukoze mulimu gwaffe era mu kulangirira kuno ekigambo kya Katonda abantu bonna tubayambe bategeere Kristo mu mazima bategeere Kristo mu bujjuvu n'obulamu bw'abantu
tubutuuseeko amawulire agasanyusa. Abakristu bangi bamanyi okugamba Father, omulimu gw'okulangirira ekigambo kya Katonda ogwo guwammwe, ffe tegutukwatako. Naye tujjukire nti mu batiisimu yaffe ffenna twagabana ku busaaserodooti, ku bulanzi n'obwakabaka bwa Kristo. Bwe tutyo nno ffenna tusabibwa tuddemu tulangirire ekigambo kya Katonda. Tetugenda sobola ffenna kuyimirira mu maaso ga Lukaali nga bwe nyimiridde wano kulangirira kigambo kya Katonda, wabula mu bikolwa byaffe. Ntera nnyo okugamba abantu, nze ng'omusaaserodooti nina omukisa okuyimirira mu mmisa n'enjigiriza, naye ebigambo byange n'enjigiriza yange ekakasibwa bulungi nnyo mu bikolwa byange. Kubamu akafaananyi nga Father nga nze nzize mu parishiyo nga ngenda kusoma mmisa, naye nga nzigiddemu amulesi, nga nzigiddemu short, ne bagamba yenze Father gwe babasindikidde. Gwe kennyini oyinza okugamba ono Father oba aliko ekikyamu, oba Father abadde ki? Kubanga ky'obeera ondabyemu kiba tekijjaayo nti ndi musaaserodooti, kiba tekijjaayo kigambo kya Katonda kimba ngenda okulangirira. Bwe tutyo nno ffenna tujjukire nti tusabirwa tugende mu bantu baffe bonna nga tetunoonya kitiibwa, nga tetunoonya musaala, nga tetunoonya kutulaba, wabula tuyigirize ekigambo kya Katonda n'amaanyi gaffe gonna, ensi yonna esobole okutegeera Kristo nti ne mu bulamu bwaffe bino ebiyita obuyisi, bino ebintu katoole, abantu basobole okubiraba nti newankubadde bintu katoole, bwe twekwata ku Kristo Omukama ajja tuwa obulamu mu bujjuvu. Nti n'abo ababeera bagonze, n'abo ababeera balwadde, kababeere nga balwadde mu ngeri eya bulijjo nti obulamu abutambuza bulungi naye era alwadde, tubajjukize bulijjo nti Omukama ye waali ate mwetegefu okubazza engulu, okubazzaamu obulamu, okubatuusa ku bulamu obwannamaddala. Omukama abeere nammwe. Tulangirira amawulire agaleeta eddembe, tulangirira amawulire ag'obulokofu, tulangirira amawulire agasanyusa agaleeta eddembe ag'obulokofu, amawulire ag'okwesiima.